ku nnyanja likoze ebikwekweeto ku myalo egy'enjawulo mu disitulikiti 3 okuli Kasese, Lukunji ne Lubirizi ne Bwokya ebivubisibwa ebitakkirizibwa mu mateeka n'okuwamba yingini z'amaato ssaako obutimba ku bannansi abakongo abavuba mu mazzi aga Uganda. Ekikwekweeto eky'okwonoona ebivubisibwa ebitakkirizibwa mateeka kikulembeddwa Major Stephen Alituha, omuduumizi wa Fisheries Protection Unit ku nnyanja Edward, ng'ali wamu n'omwogezi w'eggye lino Dewo Ssentiba. Basookedde ku mwalo gw'ekatwe k'Abatooro n'oluvannyuma ne bagenda ku gw'Ekayanja ogusangibwa mu disitulikiti y'e Kasese, nga guno gukolerako abavubi abasukka mu 200. Nga tebannayokya bintu bino basoose kusomesa abavubi obuteenyigira mu nvuba emenya amateeka. Oluvannyuma boolekedde disitulikiti y'e Rukungiri ku mwalo gw'e Rwenshama wabula wakati mu lugendo eno gye basangidde bannansi ba Congo nga bavuba mu mazzi ga Uganda awatali abakuba ku mukono. Mu kwetegereza amaato nga mulimu obwennyanja obuto era nga babawambyeko yingini n'obutimba bwe babadde bakozesa. Bannansi ba Congo bano olulabye abakuumaddembe ne badduka okwetegula ekibabo. Ebiwambiddwa biteereddwa mu lyato ne beeyongerayo nabyo era nga mu kubyetegereza abavubi bategeezezza nti bannansi ba Congo bano babadde bababbyeko obutimba. Wano abakulu bookeza ebintu eby'enjawulo ebize bikwatibwa mu nvuba emenya amateeka. Abavubi basiimye ekikoleddwa aba FPU ne beebaza ne President Museveni olw'okussa abajaasi ku nnyanja. Abamunonga abapoliisi otaleeta ntwenda mahega bengo gaguma bulinzi bw'okujja nkakuuma ennyanja nati enje gyitukulya n'amaato aguwatukolera nyanza nitukusiima buli kimwe kyoniito nitukusiima kimwe nk'abasoi. Tusima bakomanda biitu tukaleka tukusima kutongera enamba tukeyongera omubwingi. Ekikwekweeto bakifundikidde na kwokya ebintu ebibadde ku kitebe kyabwe era nga Major Alituha alumiriza bannabyabufuzi kubaganyaza abantu abakyalemedde mu nvuba embi. They should change the way, the good way of fishing legally and they leave the illegal fishing. Mu ngeri y'emu abavubi ku mwalo gw'e Muduwa mu ggombolola y'e Majanja e Busia beemulugunyiza olw'abannaabwe abava mu ggwanga lya Kenya abavubira mu mazzi ga Uganda okwenyigira mu nvuba emenya amateeka. Okusinziira ku bavubi, bannansi ba Kenya bano ewaabwe ebyennyanja biweddeyo nga kati basalawo kubirumba mu Uganda n'okukozesa ebintu ebimenya amateeka. Basabajja batega ne bajja ne babasala obutimba bwaffe. Tugenda ku makya tugenda kujjayo obutimba bwaffe nga tusanga abaana Kenya bamaze kubuwanaana. Atandika osala obutimba batusikako obutimba ne batubako obutimba ne bagenda n'ebyennyanja byaffe ne tuba nga twakoleredde bwereere kiro. Michael Kibwika nga ye RDC w'Ebusia asabye abavubi okubeera abakakamu, asuubiza okusisinkana bekikwatako balabe nga bamalawo obuzibu buno. Buli lyato erikola ku Lake Victoria limete okusasula license n'omuvubi asasula permit. Ekyo tulidagemagana ne counter commissioner wa Kenya Godfrey Sempija ne Mukisa Gabriel be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.